Okay, good morning to SPD Jennifer Flufiga mwasuze mutya kasese twasuze bulungi ate mukazi waffe ababuzaako mwasuze mutya naye SPD tuyimiridde mu roundabout ye Kasese wano ewali ekkubo eriva Fort Portal eriva Mparara eriva mu bitundu bya makubo gonna agava mu tawuni ye Kasese gatukira wano wetwogerera essaawa zino ekibumbe kye babadde balinze emyaka mingi kye babadde bakaaba mu bitundu by'e Kasese ekya First King owa Rwenzururu Kingdom bakimaze kukikola wetwogerera essaawa zino kiri mu bitundu by'e Kasese just kisigaddeko ekintu eki kimu kukiteeka wano mu roundabout ey'e Kasese nga bw'olaba ng'otuuse Fort n'olaba entale nga otuuse Mbarara n'olaba amayembe g'ente. So na wano Kasese bagenda kuba bakiteeka wano buli muntu yenna ava Kampala agenda kuba nga tuka wano nakikuba kwa maaso deni nayingira mu kibuga Kasese, ava Mparara agenda kuba kikuba kwa maaso anayingira mu kibuga Kasese. So olunaku lw'eggulu omubaka omukazi w'e Kasese akikirira abakazi kuva mu district y'e Kasese yakiwaddeyo butonkole Kingdom Ministry ya Agent and Culture kuva mu businga bwa Rwenzururu. So bakiresivinse naye bagambye tebagenda kiteekawo kati kubanga bagenda sooka bafune permission kuva mu Ministry of Transport and Works ne UNRA ne Kasese Municipality Leadership kubalagira we bagenda kiteeka awatuufu kubanga ono ye First King we Kingdom ya Rwenzururu bayinza kumuteeka mu kifo like ennaku bbiri motoka n'ekitomera era guba musango ku Kingdom ye Rwenzururu wano mu bitundu by'e Kasese. Naye twasobodde kwogera ku n'omubaka omukyala kuva mu district y'e Kasese yakoze kino ekibumpe yatutegeezeza bw'ati. Yangerera ekisosano I decided to come up with this idea because Isaiah Muchirane Chibanzanga I, the first king of the Bakonzo, is the basis or foundation of our identity. Initially, we were under the then Toro Kingdom before he demonstrated, since our rights were being stepped on. We are not recognized as a tribe. We are not in the constitution of Uganda. We are not in the constitution of DRC, so we are stateless. He demonstrated, and out of that, the Bakonzo were recognized. It is the reason I had to come up with that idea for our man who made us, the Bakonzo, to be identified. SPD bye twasobodde kufuna ku mubaka w'abakyala kuva mu district y'e Kasese Kabu Flores nga twayamu naye lwaki yavaayo n'akola kino ekibumpe ekya Isaiah Muchirania, the first king of Rwenzururu Kingdom. Naye twasobodde kumubuuza ebintu bingi n'atugamba nti no ku bintu bye yasuubiza abantu b'e Kasese kino kye kyali kisooka mu bintu byonna bye yasuubiza abantu b'e Kasese. Naye nze nga nze ndowooza maybe bye yabasuubiza ekyali kisingayo obunene akikoze. So ebisigadde ndowooza agenda kuba nga abikola mpola mpola. Twamubuuziza ssente ze yataddeko teyasobodde kutuwa ssente omuwentu kwa ssente gwe yatadde ku kibumpe kino. Naye yatugambye ssente nyingi kubanga singa okiraba SPD atugambye kizitowa kilograms 1,460 ziba ttani 4.5. Kitegeeza ezo zaali ssente nyingi kubanga ebintu ebikola ttani 4 cement n'ebintu birala ziba ssente nyingi. So obusinga bwa Rwenzururu bwagambye bugenda tuula wansi ne King nga yakomyewo kuva e Kampala balabe engeri gye bagenda kukiteekamu wano then bantu batandike kwekubirako ku maaso n'okujjukira Isaiah Muchirania kubanga tubadde tumuwulira mu bigambo abamu tetwamulaba twali tetunazaalibwa nga yakafa kati naffe twatandise kumulaba ku kifaananyi. So ndowooza n'abaana baffe be tugenda zaala tebagenda kuddamu kumuwulira mu bigambo byokka, bagenda kuba beerabirako wano ku kibumbe kino nga bamaze kukiteeka wano mu roundabout then bajjukire ntino basooka ne King gwe baali bayita Isaiah Muchirania deni ne bagattako Charles Mumpere Wizire Erimangoma deni n'omulala agenda kuddako maybe ono ng'avuddewo naye. So yeyo embeera era wano SPD, over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.